Nange benkulungutanya nga nkyali eka. Tiyetongo waffe ono leero ali ku ki? Bankyabisona nga bwentereza endongo. Byoke mbagaabula ebinoze muleme okutoma. Omanyize kyentoola nkiraga abantu. Kiteekera ddala mu musana ng'ensi etunula. Yekyo ekituukulungutanya twanje ensonga. Ebyalo n'ekiweezaako kwe kwatulira. Atudde mu katebe olwaleero bamuyita yeekolera music analyst. Si yeekolera itongo oli owasabula. Si yeekolera kiwuugulo n'abika abafuba kuno abaabalema okubika. Nedda ono yeekolera music analyst yatudde wano kubanga programu y'olunaku olwaleero si ya byabufuzi si yaki wabula egwa mu kkowe erya entertainment industry y'ensonga lwaki nsazeewo neeyazikeko ku mukulu yeekolera music analyst ajja asobole okuttaanya ensonga. Musiibye mutya oba musuze mutya kansuubire nti embeera ebatwala malidaadi saana. Mwebala okwekuumira ku mukutu mweyongera okusubscribinga wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 7 entertainment industry yagwamu ekyekango n'eggwanga Uganda okutwaliza ewamu oluvannyuma lw'amawulire g'okusaasaana nti omulongo Paul Kato Lubwama abuuse. Eyo si ensonga endeese kubanga nkakasa mwenna mwakimanya, naye ensonga endeese y'Ekereziya Katolika okuvaayo ku disowninga Kato Lubwama ku ssaawa esembayo. Olunaku olwaleero omubiri gw'omugenzi gutuusiddwa mu maka g'Omutumbe era wabadde wategekeddwawo ekitambiro kya mmisa. Naye bonna ababaddewo abayimbi bannakatemba ne bannabyabufuzi bagenze okwekubako ku kkanisa erubaga nti munnange anti essaawa endagaano yeeno ne babagamba wibuwo kikafuuwe tekigenda ekyo kusoboka. Kato Lubwama abadde tasaba, Kato Lubwama abadde n'essabe waka, Kato Lubwama abadde tawandobolo n'ebirala bingi abategeera eddiini y'Obukatoliki obukwakkuliza olwo obubeerabeeramu era okukkakkana. Ng'Alozias Bujingo omusumba wa Prayer of House Ministries okukkananira nti yakulembeddemu okusabira omwoyo gw'omugenzi. Naye bannayuganda njagala okubazzaako emabega mu mwaka gwa 1997 ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga oluvannyuma lw'amawulire okusaasaana nti omuyimbi w'eggwanga Nakinko ow'akadongo kamu omulyoyi w'emyoyo Ssaalongo Ssemakula Yerimani Basudde yali afiiridde mu kabenje ka mmotoka ng'agenda ewaabwe e Masaka. Amawulire nga gamaze okusaasaanira ensi nti Amani Basudde amaze okukutuka. Ssaabakristu w'ekitundu ekyo bamuyita Julius Kaweesi. Simanyi oba akyaliyo mukulu Julius Kaweesi. Ssaabakristu w'ekitundu ekyo mukulu Julius Kaweesi yatandika okugoba ku nsonga alabe nga batuuka ku bafaatha e Buyoga Saabu Parish bajje basabira omuyimbi w'eggwanga era omwagalwa w'abangi Ssemakula Amani Basudde yali afudde mu ngeri ey'ekibwatukira. Olw'okuba ono yali Ssaabakristu yalina kuyita mu mitendera yatuukirira omusomesa w'ekitundu gwe baayitanga Kyewalabye n'amuyitiramu ensonga ze era n'amusaba nti tutambule bukkolokkolo tugende mu bafaaza tubayitiremu ku nsonga zaffe. Munnange Kyewalabye naye teyasiba muzanguwa ng'atambula bukkolokkolo ng'agenda ew'abafaaza okubategeezaako Amani Basudde bw'afudde. Munnange naye tubadde tusaba kutandika kukola ku nteekateeka bakama bange nsonyiweko mujje muziike omutuuze waffe. Omusomesa abatannamalayo bigambo ebyo nga father yamugambye dda sirika ne bw'okomaawo togezaako n'otuwandiikira ebbaluwa nga ffe aba Buyoga Saabu Parish mbu tujje tusabire Amani Basudde. Yamutegeeza ebigambo bino n'amugamba Amani Basudde mwagala, abadde muyimbi wange nnyo naye nkoma kumwagala ng'omuyimbi kubanga amateeka g'Ekereziya nange teganzikiriza kusabira muntu abadde tasaba, teganzikiriza kusabira muntu abadde bakuyita kusoma abakristu, kusabira muntu abadde tasoma, teganzikiriza kusabira muntu abadde tawandobolo, teganzikiriza kusabira muntu abadde mu bufumbo obukontana n'enzikiriza y'Ekikatoliki kubanga Amani Basudde yali talina bufumbo butukuvu ng'ate alina abakyala abasukkamu omu ng'era alina n'abaana bazadde mu bakyala abasukkamu omu mu bufumbo obutali butukuvu. Bw'atyo father n'awunzika ng'agamba musomesa Kyewalabye munnange si mu bubi nja kujja nzike kubanga nange Basudde annumya abadde muyimbi wange naye amateeka teganzikiriza ng'enteekateeka munnange zikolebwa. Sanduuko ya Amani Basudde yafa 11 bamuziika 13. Amaziika ga Amani Basudde bwe gatuuka nga 13 father yaliwo ne bamuyita asabire Basudde n'agaana era yeemulula mpola n'avaawo
nga yensonga jawa nti ndiwo ng'omuntu siriwo nga father yensonga lwaki nzijidde mu byambalo byange eby'obuntu nga mmwe so singa father ne yeemulula mpola yali mugezi ekimala yali smart ekimala kubanga abakusigalawo oba osanga ekyalivudde mu yeebirako abakungubazi baali muliddemu obufififi kubanga baali baziika mwagalwa waabwe ate yali akyali omuganzi nnyo mu budde obwo era okukakkana nga Lord Fred Ssebatta Ssebo yasabidde Hamani Basudde. Lord Fred Ssebatta tumulabira awo Ssebo lunaku lumu yakolako nga father ku nfa ya munne naye ng'ayambibwako abeeyeggaba bannaddiini beeyeggaba bakatuliki beeyeggaba kubanga bo baagamba Hamani Basudde tetugenda mumusalira musango weewaawo abadde tajja naye abaana abadde ng'abaweereza ate n'ekirala abaana ba Hamani Basudde babadde babatiza ekitegeeza nti abadde yasenga Yesu yensonga lwaki yakwata abaana be n'ababatiza munnange Ssebatta Fred ng'akwatagana bulungi ne bannaddiini beeyeggaba nga batandika okusabira omwoyo gw'omugenzi Ssemakula Hamani Basudde. Bw'atyo Ssemakula Hamani Basudde n'ayingira entaana naye nga abaabuyoga sub parish bagaanye okumusabira ng'ensonga gye bawa abadde tasaba abadde tawa ndobolo abadde ali mu bufumbo obukontana n'enzikiriza ey'ekikatuliki. Era yensonga lwaki bino bebaga nti omuzimu gwa Hamani Basudde gwakomawo ne guyimba. Badde okimanyi nti omuzimu gwa Basudde gwayimbako. Buli omu mu kiti kyate bwe mwajjamu kamasiiwu kubanga mwali bangi nnyo. Bagamba kitagenda nti bagenzi be yazaala ye kye mwakola awaka wange nali nababba kimbaliwe. Kyokka ennaku eraba afudde mwannanga n'okugwesiiwa bunne eccupa eyagwa mu bigere biziyiza kwe kyava nfe. N'agamba kyeyaviira ensi buli omu ky'amanyi ayogere kye mwayagaza embazzi luli kibuyaga yasuula dda era n'akubamu awo ne ku ffaaza bw'atikka obulya mu bantu mbusisabira nze boonoonyi. Ne Nakitto bwe yajja ng'ayimba ku nfa ya Hamani Basudde yagamba nti omusumba w'e Masaka omusajja oyo nze namwewuunya. Singa Katonda okumutonda yazaalamu omugga ne gujunaaba ennyonta osalira otya omufumbo osalira otya musanyuwako omugambo guntuze osalira otya omufu omusango nti sisabira nze boonoonyi. Really kati gwe obuyinza bw'olina obukizaamu ngu era ffaaza oyo mumutuumire ddala Katonda w'e Masaka. Yenze yeekolera itongwa njagadde kubalagako nti eddiini y'Obukatuliki eyo eri principled nnyo ne Hamani Basudde yagaana okumusabira. Kati olw'ama si ye munnakatembo oba munnakitone asoose okugaana okusabibwa eddiini y'Obukatuliki. Eddiini y'Obukatuliki abo tebaliiko nti oba oli sita nnyo tebaliiko nti oba oli ki ne bwe baleega babeera baleeze. Naye nze ng'omuntu tekyansanyudde wadde n'akatono. Nze ng'omuntu munnange kinyuma nnyo buli omu n'awerekerwa mu ddiini gy'abadde asoma. Naye ate naffe bwe tuba nga tukyali balamu twewenga nnyo Omukama Katonda kubanga kino kyokola ng'okyali mulamu oba otaddeko oba otaddeko omukono ku kiwandiiko naye ng'osayininza peeni oba tokyasobola siimuulawo. So kitegeeza buli kyokola kikole n'obwegendereza ennyo omanye nti kyekigenda okuditamininga amagenda go. Sekondale ffe bayeekolera ne bwe tunajja ne twogera ebirungi ebyereere bannange Anko Kata abadde ayagala ati Basudde abadde ayagala ati era mwe temumanyi na kumanya nti Basudde yawa n'endobolo yakola ne bw'ati. Ffe abasigadde abalamu tetusobola kutereeza byafaayo byo. Ebyafaayo byo olina kubyeterereza nga omutonzi akyakuwadde omukka ogussa. Wummula mirembe Kato Lubwama tulisisinkana olundi ekisaawe eky'okuyimba eky'okuzannya eky'okuzina ekya audio production ekya video production kigenda kukusubwa nnyo era legaseyo egenda kusigala ekulukuta.